Emyaka 66 egy'obulamu kya muwendo kya ttendo era kya kitiibwa gunda omwana wa Ssekabaka Edward Frederick Luwangula Walugembe Muteesa owookubiri, Lemeera muzzukulu wa Ssekabaka Kapiteeni Bukaajumbe Daudi Chwa owookubiri, Okota muzzukulu wa Ssekabaka Basamulekkere Kiwamirembe Kirevu Ntende Mwanga owookubiri, Yuguuma muzzukulu wa Ssekabaka Seyidi Kutta Kulimuuki Walugembe Mukaabya Muteesa omubereberye. Obuganda bwonna buli mu ssanyu olwa Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okuweza emyaka 66 olunaku olwaleero. Omuteregga Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yazaalibwa nga 13 omwezi ogwokuna 1955 mu ddwaliro e Mulago nga yazaalibwa Ssekabaka Edward Walugembe Mutebi Muteesa owookubiri n'omuzaana Kabejja Saala Nalule. Amazaalibwa ga Ssebintu gwe gumu ku mikolo 3 emikulu mu Bwakabaka bwa Buganda era nga buli lwe gatuuka Obuganda bwonna buba mu ssanyu. Akalombolombo ak'okukuza amazaalibwa g'Omutanda kaatandikira ku mulembe gwa jjajjaawe Ssekabaka Daudi Chwa owookubiri nga n'okutuuka kaakano buli lwe gatuuka Obuganda bwonna buba mu keejago. Mwenyango Nnyanja Temanyirwa waweerezza emyaka 66 ng'alina bingi by'akoze okukulaakulanya abantu be omuli okutumbula ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyobulimi n'okuwa abantu be emirimu naddala abavubuka ng'ayita mu kutondawo ebitongole eby'enjawulo omuli laadiyo Kyabassa, BBS Telefina, Buganda Land Board, Bukateevu, Suubiryoza Mbogo Sacco, Majestic Brands, Namulondo Investments n'ebirala. Olw'ekirwadde lumiima mawugwe COVID-19 Nantayanukulu Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yasiima amazaalibwa aga luno gakuzirwe mu Lubiri Emmengo n'abantu abasaamusaamu. Amazaalibwa g'omwaka guno maaso moogi yasiima ngatambulire ku mulamu ogugamba nti abavubuka okubeera abasaale mu kulwanyisa Mukenenya. Buli Obuganda lwe bukuza amazaalibwa ga Nnamunswa nnyinimu alambika ensi ye ku biba bigenda mu maaso mu ggwanga n'ebyo by'ayagala bikolebwe. Newankubadde ng'omwaka oguwedde Obuganda tebwasobola kutegeka mukolo gw'amazaalibwa olw'ekirwadde lumiima mawuggwe COVID-19, naye Mwenyango yasiima n'asimbula emisinde gy'amazaalibwa ge mu Lubiri Emmengo n'ategeeza abantu be nti amazaalibwa gayamba nnyo Obuganda okumanya we butuuse naddala mu kulwanyisa endwadde era n'asiima okwongera okukwata omumuli ogw'okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya ku ssemazinga wa Afirika. Omukolo nga guno tugukola okusobola okukuza ebyo bye tutuuseeko ne bye tusuubira okutuukako mu ndwadde naye naddala mu bulwadde bwa siriimu obwa AIDS. Mu kiseera kino tulwanyisa COVID era tusuubira nti n'omukolo nga guno gusobola okuba nga gujjayo ebyo ebirina okukolebwa ne gujjayo abantu ababadde mu lutalo olw'okulwanyisa obulwadde buno. Endwadde zino zonna okusobola okuzirwanyisa n'okuziwangula zeetaaga ensi oba eggwanga omuli eddembe, abantu nga bakolagana bulungi, nga bakwatagana bulungi, naddala n'ebitongole ebikola ku kujjanjaba abantu. Njagala okwebaza abakulu abo abannonda okubeera kalondozi w'obulwadde bwa siriimu. Mbakakasa nti omulimu ogwo tujja kugutwala mu maaso, tujja kugenda mu byalo nga twogera eri abantu baffe naddala abasajja ku nsonga eno ekwata ku siriimu. Omufumbo Nyonde ku Ssebuzito era yalambika gavumenti okuteekawo akakiiko ak'amangu kanoonyereze ku nfa y'abantu abaasukka mu 50 abaafiira mu kwekalakaasa okwaliwo omwaka ogwayita abantu bwe baali bawakanya ekyokukwatibwa okw'omu ku baali bavuganya ku bwa pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Naye omwaka guno wabaddewo ensonga gyensanze nti sisobola kugibuusa liiso olw'obuzibu bwayo obubaddewo mu biseera bino.
njagala okukyusa okusaasira kwange awamu n'ab'Obuganda bonna okutwalira awamu eby'eŋŋanda ez'abo bonna mu Uganda abaafiirwa abantu baabwe, abaana, bamaama, bataata, abazzukulu, bajjajja, abako n'ab'emikwano abattibwa nga 18 ne 19 omwezi guno. Nsaasira abo bonna abaatuusibwako ebisaggo nga bangi ku bo bakyali mu malwaliro mu bitundu bingi ebya Uganda, era waliwo abantu bangi abali mu ngeri etesaanidde. Mu mwezi guno bwe tulimu tukyalina abantu bangi abataagenda mu kwekalakaasa omwafiirwa abantu obwemage. Abo abamanyi ku byafaayo bya Uganda bajja kumanya nti mu mwaka gwa 1945 nga tukyafugibwa Abazungu waliwo okwekalakaasa era abantu 8 battibwa mu biseera ebyo 1945. Naye newankubadde abantu 8 bokka be battibwa, naye era ne wateekebwawo olukiiko okwekennenya okwekalakaasa okwo era n'enfa y'abantu abo. Ne kaakati kyandibadde kirungi abo bonna bekikwatako nti obulamu bw'abantu bufiirwako, era singa wateekebwawo akakiiko okwetegereza okwekalakaasa okwabaddewo mu museenene ono era n'enfa y'abantu abawerera ddala 50, era abangi bwe batyo abafunye ebisajjo. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga agamba nti amazaalibwa g'Omutanda makulu nnyo eri Obuganda. Yoga ibeno amazaalibwa ga Kabaka tegali ku kubala bubazi myaka Kabaka gy'abawezezza. Amazaalibwa ga Kabaka guba mulembe, era buli mulembe Abaganda okuva edda n'edda nga baliko bye bagujjukirako. Buli lwe tujjukuza amazaalibwa ga Kabaka tujjukira omulembe omutebi Obwakabaka we bwaddirawo ng'ekyokulabirako. N'ensonga endala abantu mu Buganda ze baba bagenda bayitamu mu mulembe ogwo. Awo nno amazaalibwa ga Kabaka makulu nnyo, seeri Kabaka yekka ng'omuntu naye n'abantu bonna abali mu Buganda. Awo nno kyenvudde mukama wange nziramu okuyozaayoza kubanga emyaka gy'ogenda okuza ly'essanyu lyaffe abali mu mulembe guno omutebi. Nga tukuza amazaalibwa ga Cuucu olusubi olusajja Nantasibwa Muge ag'omwaka guno, abantu ab'enjawulo omuli abakulembeze ab'ennono, bannaddiini, bannabyabufuzi, abavubuka n'abaana baagalizza Omutanda amazaalibwa amalungi n'obuwangaazi ayongere okulamula Buganda. Bajjajjaffe abataka ab'obusolya abakulu b'ebika by'Abaganda batendereza nnyo Ssaabataka era Magulu Nnyondo Nantalinnya ku kateebe olw'okulamula obulungi Obuganda, era ne basaba Katonda amuwangaaze ayongere okulamula n'okulambula obutaka bw'ebika mu Buganda. Kiberu Charles Kisiriiza, omwami w'essaza ly'e Busiro, njagala nnyo okwebaza Mukama Katonda. Nze omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba, omukulembeze w'ekika ky'Ekkobe era omukubiriza olukiiko lw'Abataha. Tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka kutuuka ku mazaalibwa. Kimanyi nti amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka kitegeeza mirembe era kitegeeza kukola eri Obuganda, era tuli mabega wa Ssaabasajja Kabaka mu kulwanyisa Mukenenya okubeera abalamu. Ssaabasajja Kabaka awangaaye. Nze omutaka Iragaajuwe, omukulu w'ekika ky'Embogo, kulwange ne kubabaziku bange twawo omukisa guno okwezaayoza nnyo baffe Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku mazaalibwa ge, okusinga ennyo mu twebaza Katonda olw'obulamu bwaffe, twagala omwagaliza obuwangaazi aye n'okwongera otukulembera obulungi nga Katonda amugirawo enkonge eri abalabe be. Ssaabasajja Kabaka wangaale.
omutaka wa Lusimbi Mbiroza Ncha Yusufu njagaliza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda amazaalibwa amalungi era nenyongera okusaba Mukama Katonda wa Buganda Ssaabasajja akuwangaaze osobole okutuukiriza ekigendererwa kyo ekyokukyalira obutaka bw'abakulu b'obusulya oyongere okunyweza empagi ey'amaanyi Obuganda kwe buyimiridde kwagaliza amazaalibwa amalungi. Nze omutaka w'oyo Muyanja David mukulu w'ekika ky'amazzi g'ekisasi okuyozayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 66 era ntwala omukisa okwebaza Katonda olw'obulamu obwo bwamuwadde n'ebyasobodde okumukozesa kiseera kino ate era tusaba ayongere okumutukuumira era amwongere amaanyi agasobola okuweereza obwakabaka bwe era tuli wamu ffenga b'ekika ky'amazzi g'ekisasi Ssaabasajja Kabaka wangaale. Nze Alozias Lubega Magandazi omutaka Nsamba owa 3 njagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa amalungi era ag'ekyengera Ssaabasajja Kabaka wangaale. Ate bo bakatikkiro ba Buganda baawummula okuli Oweekitiibwa Daniel Muliika, Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi n'Oweekitiibwa Mulwanyamuli Ssemwogerere beebazizza Mukama Katonda olw'okuwangaaza Kalalankoma Sserwatika lwa ttaka nnatatungibwa era ne basaba Katonda amutebusa okusoomoozebwa Buganda kwerimu kaakano olw'abaana baayo abali mu matigga. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka mwagaliza amazaalibwa amalungi ennyo naye mu byonna nga tusaba Mukama Katonda amwongere obulamu, amwongere obukuumi, amukingirize, amuwonye entalo zonna eziri mu nsi okulaba abantu be bakulembedde ebbanga lino lyonna Mukama Katonda lyamubeezezzaawo abantu be nga babonaabona bwe bati batwalibwa mu makomera ne babajjamu enjala abamu ne babakola ebintu ebitakoleka nga Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka awulira ku bantu be. Ekintu kino kiteekwa okuba nga kimuleetera ennyiika empitirivu. Njala okulisa Ssaabasajja baffe okutuuka ku myaka 6 Ssaabasajja okulisa okutuuka ku myaka egyo era nkwagaliza obulamu obulungi naddala kulaba nti Buganda etebenkera mu byonna byeruubirira okukola Ssaabasajja Kabaka wangaala. Yozayoza omutanda Magulu Nnyondo okutuuka ku myaka gye gino 66 mu buzibu bwonna bwayiseemu okununula ensi eno okulaba ng'etereera demokrasi ng'addawo naye kyannaku nnyo nti kaakati ate ebintu bidda gye byali gye yalwanira okutereeza. Twetaaga eggwanga lyonna Uganda ne Buganda ne particular okutuula awamu tunoonye ekkubo erinaatujja emagombe eno gye tugenda. Abantu basibwa battibwa ne batwalibwa na mu kkooti z'amateeka bamwagaliza amazaalibwa amalungi naye ne musaasira ennaku y'okulaba ng'ekyamulwanya kyafa busa. Baabaami b'amasaza ga Buganda batenderezza enteekateeka ennungi ezaateekebwawo Ssemunywa omuti ogubala ensimbi n'ebikomo ezibasobozesezza okuweereza obulungi abantu be era ne bamwagaliza amazaalibwa amalungi. Kiberu Charles Kisiriiza omwami w'essaza ly'e Busiro njagala nnyo okwebaza Mukama Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde Ssaabasajja Kabaka. Y'ensonga y'okubeera ng'abantu bayagadde basule bulungi n'olw'ensonga etusaba Mukama Katonda amwongere obulamu amukuume amutaase buli kamu akayinza okubeera nga kajja ne bwe bansiringa egenda kumuluma. Nze Jingo Maka byekwasikabere ng'okubiri Kasujjo twebaza Katonda tuwa Ssaabasajja Kabaka era mutukuumidde. Kabaka atukoledde ebirungi bingi nnyo ddala waffe Busujju kubanga twerabiranga nti nesooka okukwata afigiza okulima. Twebaza Ssaabasajja Kabaka okulowoza nnyo mu ngeri enjawulo ku bavubuka be. Tena Kibirige Agnes Sempa mwami wa Kabaka atwala essaza lino erya Kyaddondo nina essanyu lingi nnyo okulaba nga Ssaabasajja Kabaka atuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 66 era ffe nga Kyaddondo nange nga Nakibirige tumwagaliza amazaalibwa ag'essanyu. Saalongo Kaiza Mbuubi Buvuma twenyumiriza nnyo mu Ssaabasajja Kabaka kubanga bingi byatukoledde mu ssaza lyaffe lino ery'e Buvuma. Okutwalira awamu Ssaabasajja Kabaka mu by'obulamu alina bingi nnyo byatukoledde n'eddwaliro lye tulina eddene yatuwa emifaliso. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalumbowa ku lw'ekkanisa ya Uganda atenderezza emirimu egya Nnamunswa Ssebunnya bwa Musoto obutasongwamu lunwe olw'obuweereza mu myaka 66 okutumbula ebyenjigiriza n'ebyobulamu era n'asaba abantu ba Buganda ne Uganda bongere okukuuma obumu beene bwalaze ensi. Tuyozaayoza beene Ssaabasajja okutuuka ku mazaalibwa ge
ag'omulundi guno. Katonda webazibwe nnyo okumulabirira ate era n'okumukozesa nga akulembera Obuganda. Twagala okwongera okwebaza Katonda ku lulwe ng'omuntu Ssaabasajja ate era n'ennyumba ye n'abalangira n'abambejja ate era n'olwa Buganda yonna okutuuka ku lunaku. Tusaba Katonda yayongere okuwangaaza Ssaabasajja ate era ne Katikkiro ne gavumenti yonna ekulemberwa Ssaabasajja. Era tusaba ffenna nga Abaganda, ng'abantu mu Buganda, ng'abantu ba Katonda, tutambulire wamu okutwala Buganda mu maaso ate era n'ebika byaffe ne Uganda okutwalizaamu n'abantu ba Katonda. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ate ye Supreme Mufti wa Uganda yawummula Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa yeebazizza Katonda okukuuma Omutanda n'amutuusa ku mazaalibwa gano ag'emyaka 66 era asabye Allah ayongere okukuuma Omutanda akulaakulanye Obuganda. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ntwala omukisa guno okwozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okutuuka ku myaka gye 66 era nitumwebalizaako Katonda kwebyamusobozesezza okukola. Ssaabasajja Kabaka weebale emirimu gyonna gy'okoledde Obuganda ne Uganda okutwalira ewamu. Nsaba Katonda akuwa obuwangaazi obulungi, akuwa emirembe mu nsi, akukuume, akutaasa ababi ab'okumpi n'ewala, ab'engeri, ab'amaaso amabi, ab'ensaalwa, ab'enkwe. Katonda abakutaase, akuwa obulamu obulungi era akutuuse ku myaka mingi ng'okulembera Obuganda. Tukwebalizaako Katonda ku bulamu bw'akuwadde ate n'akusobozesa okukola byonna by'okoze. Katonda akukuume. Ku lwa gavumenti ya Uganda, Minisita avunaanyizibwa ku by'amawulire Judith Nalule Nabakooba naye ayozaayozezza beene okutuuka ku mazaalibwa ga luno. Tukuyozaayozza nnyo era netwebaza Katonda akukuumye. Tukwebaza ebirungi by'okoledde eggwanga wamu n'ensi. Obadde musaale nnyo mu bigambo ebikwatagana n'ensonga z'ebyobulamu. Tukulabye ebiseera ebisinga ng'okunga abantu mu Buganda ne mu Uganda okutwaliza awamu okwewala oba oliawo n'okuwagira okulwanyisa endwadde ez'enjawulo. Tukulabye mu nsonga za fistula, ensonga eyo nkulu nnyo ez'abakyala. Tukulabye mu nsonga z'okulwanyisa akawuka akasiriimu oba mukenenya, ne tukulaba ne mu nsonga za COVID okukubiriza abantu okugoberera ebiragiro n'okulaba nti bakwata abasawo babalagidde okuba nti bakola. Ne Palamenti ya Uganda naye eyozaayozezza Muzzangoma Ssebuufu bwangu obutasalimbirwamu mbwa. Ronald Muwenda Mutebe w'okubiri olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 66. Omukubiriza wa Ssetteeserezo Rebecca Litwala Kadaga agambye nti ng'essiga lya gavumenti eryokubiri beenyumiriza nnyo mu kalima ka Nsinje Ejjinja Erias Olwazi olw'okulambika kwa zaawo ensi eno okuyambye ennyo ensi okutambula. Mutuluba ery'omubaka omukyala akikira abantu b'e Kamuli era nga sipiika wa Paalamenti ya Uganda njozaayoza Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi okuweza emyaka 66 egy'obuto. Yogayoga Ssaabasajja. Njagala okwebaza olw'okukaweefube gw'okoze ng'Obwakabaka bwo bwa Buganda kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 wamu n'ekirwadde ekya siriimu. Mu ngeri y'emu tukwebaza okutumbula ebyenjigiriza mu bantu bo wamu n'okulwanyisa obwavu mu bantu bo ssaako n'obuntu bulamu. Aibene kwagaliza obuwangazi ng'olamula Obuganda mu mirembe. Wangala Ayi Ssaabasajja. Ye Director w'ebyamawulire era omwogezi wa Paalamenti ya Uganda Helen Nanteza Kaweesa agambye nti babukaala essanyu buli kadde lwe bamanya nti Omutanda mwali era n'essanyu lyababukaala ku lunaku olufaananako bwe luti nga libabukaala buli mwaka ng'Omutanda n'Obuganda bajaguza olw'amazaalibwa ag'empologoma. Fenga essiga lya Parliament eya Uganda tuyozaayoza n'essanyu lingi beene Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi II okuweza emyaka 66 egy'obuto. Kituwa essanyu lingi ababaka bonna era n'abakozi ba Parliament tujjudde essanyu lyereere okubeera ku lunaku luno nga bwe tuli nga tuli balamu ku Ssaabasajja okubeera nga aweza emyaka 66. Tumwebaza nnyo nate okuba nti
tweganda mu Buganda atukulembedde bulungi era atulungamiza mu bintu bingi ebikwata ku nkulaakulana eggwanga lyaffe era ne ku mpisa z'ensi naddala mu Buganda. Twongera okweyama okukolagana awamu ne Obwakabaka bwa Buganda nga Paalamenti okulaba nti nno ffenna nga bannayuganda tukulira wamu tukulaakulanira wamu Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nyini ntebe wa kabondo kabaka ba Paalamenti abava mu Buganda era omubaka wa Mukono South Johnson Muyanja Ssenyonga naye era ayozayozezza Ssaabalongo Nanteetooloolwa olw'okutuuka ku mazaalibwa ge aga luno naye yamakulu ababaka banne okwongera okuba abawulize eri Obuganda. Njagala okwegatta ku bannayuganda bonna n'okusingira ddala abantu b'omu Buganda n'ensi yonna okutwalira awamu okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Rwangula Mutebi okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 66. Njagala okusiima ennyo Maama Nnaabagereka, olukiiko lwa Buganda bonna ate n'Obuganda bonna n'okwebaza Katonda olw'ebyo byonna byayisizzaamu Kabaka waffe. Tweyama okusigala nga tuli bawulize, okukusabira, okuweereza Obuganda obuteerekamu. Wangaala ayibeene, wangaala nnyo nnyaffe Uganda. Bannayuganda ababeera ebweru wa Buganda ne Uganda omuli ab'omu America, Canada, Bungereza, South Africa ne United Arab Emirates, ensi eza Scandinavia n'abalala nabo baagalizza Omutanda amazaalibwa ag'essanyu ne bagamba nti yadde nga bali ku mawanga naye tekibalobedde kwegatta ku Buganda okukuza olunaku luno olw'amazaalibwa. Ab'e Canada nga bakulembeddwamu omubaka wa Ssaabasajja Kabaka mu kitundu ekyo Esteri Muyinda Namakula beeyanziza beeno olw'okubakulembera obulungi n'okulambika Obuganda. Ayi Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, ffe abantu bo abatudde wano e Canada n'essanyu eringi tukuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa go ag'emyaka 66. Tusaba Omutonzi ayongera okukuuma era addemu essaala zo zonna. Tusaba Omutonzi akuwa emikisa awamu n'obuwangaazi. Twebaza Omutonzi nti ggwe Kabaka waffe. Wangaala ayi Ssaabasajja Kabaka. Nze omubaka w'essaza e Canada Esther Namakula Muyinda. Buli Obuganda lwe bukuza amazaalibwa ga Kalalankoma omuteregga abaaka abantu baasiima naawe amayinja ag'omuwendo era omwaka oguwedde be yasiima kwe kwali Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere, Sheikh Hussein Rajabu Kakoza, Reverend Canon Samuel Kasujja, munnamawulire John Jones Yakuze ne Professor Josephine Namboze Kiggundu. Ssaabasajja Kabaka era yasiimye okutongoza akatabo akakwata ku bulamu bwe olwaleero nga gwe gumu ku mikolo egy'amazaalibwa era nga mu kiseera kino omusasi waffe Sharifu Lukenge yatuuse dda mu lubiri lwa Kabaka olw'Emmengo. Katubuulire embeera nga bweri. Wadde nga akakuba kakedde ku Fudemba wabula abagenyi bannyinimu Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi owookubiri batandise dda okutuuka wano mu lubiri lwe olw'Emmengo okubeerawo ng'abajulizi nga nnyinimu aweza emyaka 66 era abamu ku be twogeddeko nabo mu lubiri Emmengo batubulidde essanyu lye balina nti lya Mwoki wa Gonja. Kulwandamu Amatereza Namboze omukyala Munamawokoto ow'ensonga amazaalibwa gano gankolera ddala bulungi kuba obaolyawo singa tegaaliwo singa tetuli wano era ndowoozaamu ne ŋŋamba nti batwandibadde tutya. Olwekyo ndi musanyufu nnyo kubanga tuli ku mazaalibwa gano ate n'emiramu egizze gigoberera. Ensonga y'ebyobulamu eteekeddwako nnyo essira naddala eri abantu abo bagenda okwetaba ku mukolo guno ogw'amazaalibwa ga Ssaabasajja mu lubiri Emmengo era ng'abasawo baaleeteddwa dda n'obuuma obupima ekibugumu ekya COVID-19 nabo bwaleeteddwa dda nga tutambulira ku mulamwa ogw'okulwanyisa Nawookera wa Mukenenya asaasaanidde eggwanga lino Uganda. Kimenya mateeka okusuubiza omuntu embaga ng'ate omulimba nga munnamateeka Richard Lumu bw'annyonnyola. Suubiza omuntu okumuwasa n'otamuwasa nagwo nga musango, si ddembe ly'omusuubiza okumuwasa n'otamuwasa, bakiyita promise to marry. Kakati bw'obulawo oba omaze okuggwa mu musango ogwo, n'olwekyo bw'oba osuubiza omuntu nti ojja kumuwasa oba oteekwa okumuwasa nawulidde oyo yategese embaga n'abula ate oyo ayina bingi kubanga kati omuntu yamulese ne ku mbaga n'abeerawo gwagenda okuwasa n'abula yamumenye nnyo omutima, so omusango gumukwata oli ayinza n'okusaba okumuliyirira olw'ebyo byonna bye yayiseemu, so osobola okugenda mu kkooti ey'engassi ne bakugatta. So omusajja oli ne bamugamba n'akuwa ssente ezijja mu bulumi obwo bw'oyiseemu.
Abaddu ba Allah asalaamu ensibuko y'emirembe abayisiraamu mu nsi yonna olwaleero batandise ekisiibo eky'omwezi omutukuvu ogwa Ramadhaani nga batuukiriza empagi ey'okuna okwazimbirwa eddiini y'obuyisiraamu. Okusiiba omwezi guno kutandise mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero n'okusaala tarawiya n'oluvannyuma okulya ddaaku. Okusiiba omwezi ogwa Ramadhaani kukakata ku buli muddu wa Allah al-Malik kabaka wa bakabaka, wabula abayisiraamu abalina obuzibu gamba ng'abalwadde n'abakyala abakiise wa musoke n'embeera endala bo basonyibwa okusiiba mu kadde ak'ekisiibo. Omwezi ogwa Ramadhaani gwe mwezi ogusinga okuba ogw'enkizo mu myezi gyonna egy'obuyisiraamu, era ng'abaddu ba Allah ar-Rahimani nannyini busaasizi mwe bateekeddwa okweyisiriza obulungi n'okwegayirira Katonda okusonyibwa okusiibulula abatalina n'emirimu emirala, era nga kimala ennaku 29 oba 3. Akolanga Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Mahmoud Kibaate mu kwogerako ne Kyabasa agambye nti mu mwezi guno buli muddu wa Allah Ali Aziz n'antalwanyisibwa omuyisiraamu ateekeddwa okuleeta nniya ey'okusiiba omwezi guno ate era baleme okwekwasa endwadde. Kimanyiddwa bulungi nti guno omwezi gwa nkizo mu myezi emirala gyonna omuntu gwateekeddwa okubeera nti afaayo asobole okubeera nga yenyigira ebirungi okuva Allah subhanahu wa ta'ala. Jawala twala omukisa guno yateera obbakubiriza mwenna gye muli nti mwenna okujja ng'omuntu mulwadde oba ng'aliko ekizibu efuba nga bw'osobola obeere ng'osiiba omwezi guno kubanga gwe omwezi ogw'okwenyagira empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mu ngeri y'emu mbakubiriza okweyisa obulungi ng'omuntu okyusa ku mpisa zo eziba nga ddala mbutuufu zibadde si nnungi, bwe ziba nga zibadde nnungi yongeramu okulungiya. Mbakubiriza okugaba ate okuyita okusaddaaka naye okugaba ku bulina. Ebiseera ebisinga obungi abantu bafuna ekirowoozo nti ye ajja kubeera nti asaddaaka ng'alina bingi, naye nedda ne bw'obeera olina kitono ng'olina omuno gw'eryenvugumu olina kyolina waaku munno ali mu mbeera etali nnungi. Ssekamwa wa poliisi ya Uganda Fred Enanga agamba nti poliisi yasabye bayimaamu bonna mu Uganda bakwatagane n'abakulira poliisi mu bitundu byabwe okulaba nga bategeeragana ku ngeri gye bagenda okutambuzaamu ekisiibo kino nga basaala ekiri awatali kutaataganyizibwa poliisi ng'ekwasisa ebiragiro bya kafyu wakati w'essaawa 3 ez'ekiro ne 11 ez'okumakya. Ekiragiro ekyo ekya kafyu okuva ku ssaawa 3:12 ez'okumakya ekyo ekiragiro tekirina kumenyebwawo. Okuwabula okwabadde kuweereddwa director atwala ebiteekerezo mu poliisi eri ba territorial commanders bonna aba RPCs n'aba DPCs ekyokuba nti balina okulaba nga bakwatagana. Bayimaamu bonna baasabiddwa okukwatagana ne ba police commanders mu bitundu okulaba nti abasiraamu baba bakyereye mu budde bw'okusaala obw'ekiro oba nga bakedde ku makinnyo essaawa 11 balina okulaba nti tebataataaganyizibwa, naye nga ebikwekweto ebikwatagana n'obudde obwa kafu bugenda kusigala nga butaasa. Okusiiba mpagi yakuno okuzimbiddwa eddiini y'obuyisiraamu ng'esooka yeeyo okukkiriza Allah n'omubaka we Muhammad emirembe n'okusaasira bibeere ku ye, okusaala esswala 5 buli lunaku, okutoola zaka mu maali yo saako okugenda e Mecca okukola hijja. Liigi y'ababinywere eya Uganda Premier League eddamu okuzannyibwa olunaku olwaleero n'emipiira 5 mu bisaawe eby'enjawulo, era nga Uganda Revenue Authority egenda kuttunka ne KCCA wali ku Arena of Visions endejje, Vipers ezanye ne Busoga United mu kisaawe ekitende, Buulu ettunke ne Kyetume mu kisaawe Bugembe, Onduparaka ezanye ne Kitala mu Arua, ate Mbalala City ye egenda kuttunka ne Maida.